Eggombolola ya Kiruma y'emu ku ago amagombolola ana mu disitulikiti y'e Mubende agatalina malwaliro gali ku mutendera ogwokusatu. Abantu mu ggombolola eno bakozesa eddwaliro lya Kituule Health Center okufuna obujjanjabi nga lino lisangibwa ku nsalo ya Mubende ne Kakumiro nga mulimu abantu abasoba mu mitwalo 3. Ng'eggombolola lino waakiri twalibadde tuyinamu Health Center 3, tuyinamu emiruka 5 naye kubanga emiruka 5 girimu eddwaliro limu nalyo liri ku nsonda eri kwawukana ne Kakumiro kuba Kituule yawukana ne Kakumiro naye era twongera okusaba ne Health Center tuje tuyina bagikuze eberemuko ku ddagala waakiri egende ku Health Center 3. Olw'okuba nti liri ku mutendera gwa kubiri lirina abasawo 2 bokka ate nga likola ku bantu abatalina ndwadde z'amaanyi ekireetawo okusoomooza eri abantu mu kufuna obuweereza obwetaagisa. Tuukayonga eddagala tewuliige mazima ndowooza baleeta obuddagala butono abantu ne babunywa ne buggwamu. Tukyaddeko ku ddwaliro lino olwaleero tusanze tewali musawo era nga waliwo abalwadde 2 abasangiddwa nga bakonkomalidde ku ddwaliro lino. Juliet Nakasinde omutuuze ku kyalo Kirwanyi mu ggombolola y'e Kiruma mu disitulikiti y'e Mubende atubuulidde nti olw'obuweereza bw'obujjanjabi obubi mu malwaliro ga gavumenti ekitundu kyabwe tebakyakyeyagaliiramu. Olwala nga toyinawo otandikira kubeera ekituule ogendayo oluusi temubeeramu ddagala. Nakasinde ajjukira bulungi omwana we bwe yali amufuddeko bwe yagenda mu kalwaliro mu kitundu kyabwe omusawo yakalimu nga tamanyi kyakukola bw'atyo n'addukira mu ddwaliro ly'e Madudu. Entuuka n'engenda e Madudu naye otuukayo n'abasawo oluusi oba osanze bakooye nga nabo bakutabukira eddagala okulifuna tekiba kyangu. Fred Majambere nga ye kansala w'omuluka gw'Ekirwanyi ku ggombolola y'e Kiruma agamba abantu batindigga engendo mpanvu okufuna obujjanjabi. Omwogezi w'ebyobulamu mu disitulikiti eno Dr. Charles Kauma agamba obuzibu bwa butaba na malwaliro. We have only one hospital at a regional referral hospital in one district, which is not actually centrally located. Somebody is forced to incur transport expenses at times which he or she may not have at that time. Dr. Kauma agamba nti olw'engendo empanvu abantu ze batindigga okunoonya obujjanjabi kibaviiriddeko obutabanguko mu maka okweyongera. Health facilities are very big, so they have to wait and I think if a person is not so understanding, it may result into domestic problems and even losing hope of going back maybe if the person has been asked to go for a review. Onagumizza bannamubende nga gavumenti welina enteekateeka emalawo ebizibu bino. We tend to upgrade some of the health center 2s to health center 3s, especially in some counties where they are not, and also upgrading health center 4s like the one in Kasanga that we have started to this wing, and we want in other constituencies because health center 4s by structure, by policy of Ministry of Health are supposed to be at constituency levels. Babla Nareso agafeeyo ku Spark TV.